Alright, bino byonna bigenda mu maaso. I strongly believe nti Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine alina waali n'abiraba n'aseka yekka. Kubanga ensonga zirabika ekintu kiri mu kwekola kyokka. Lwaki? Olunaku lw'ejjo akakiiko akavunaanyizibwa ku by'empuliziganya aka UCC, Uganda Communications Commission, kaavuddeyo ne kayisa ebiragiro nti tewali radio oba TV ekkirizibwa kukyaza munnabyabufuzi n'ayogera ku byava mu kalulu oba ku byava mu kulonda. Era n'ategeeza ensonga z'okwogera ku by'okulonda omuntu yenna alina okwemulugunya, ayina kubanga akutwala mu kooti. Ekiwandiiko ekyo kyafulumye yesterday era nakoze vidiyo ya ddakiika nga 20 ku mukutu guno ddako emabega ojja giraba. Bassebo ne bannyabo, now ekitongole oba akakiiko akatwala bannamawulire mu Uganda akamanyikiddwa nga Uganda Journalists Association bavuddeyo ne baanukula omukulu Nnyombi Tembo akulembera UCC. Ku mukutu gwabwe bagambye nti directives by the UCC official as contained in the statement by its UCC ED Mr. Tembo Nnyombi dated Tuesday 10th yesterday February 2026 are in violation of the Constitution under Article 29(1) and Article 41 at Uganda Electoral Commission, at NRM, at NUP, at FDC n'abataginga. N'ateekako n'ekiwandiiko kye bawandiise kigamba misuse of broadcasters platform to dispute election results. Omusajja amugambye ekiwandiiko Tembo kye wawandiise oba kye watuwadde tekiri mu mateeka era kivvoola ssemateeka w'eggwanga Uganda Article 29 ne 41. Nabagamba ekigenda okunkubya lugenda kubeera lugambo oba nkuyite kwetumiikiriza. Kati ndakizudde lwengenda obbawo olugambo ndekako gali maaso. Tambuza video kati ndukuwe. Now, omusajja agambye nti Nnyombi Tembo ebigambo bye yayogedde biviolatinga constitution yaffe Article 29 ne 41. Bassebo ne bannyabo tebalunkubira. Ngenze ne ntaganjula ssemateeka w'eggwanga Uganda papa ne mugwako. Ngambye sigenda kusirika ssemateeka gwe ssebo bannyaba ndaba ne mugwako uyo. Omusajja agambye ebyo byayogera bikosa ssemateeka Article 29 of the Constitution of Uganda. Gwe ssebo bannyabo Article 29 n'enjigwako yiyo. Olaika tomanyi. Njiguddeko yiyo era gyatugiyitemu ffenna mpola mpola. Njagala gwe ssebo bannyabo alaba vidiyo eno ogiwa obudde because egenda kwetaaga obudde bwo gwe Munnayuganda atulaba. Nsaba ogiwa obudde. Now, Article 29 protection of freedom of conscience, expression, movement, religion, assembly. Kati yagambye a violating Article 29 akatundu 1 katugendo yitamu. Article 29 egamba 1. Every person shall have a right to 1a. Freedom of speech. Kekano kagambye ekiwandiiko kya Nnyombi Tembo kivvoola ssemateeka Article 29 1a. Freedom of speech and expression, which shall include freedom of press and other media. Nnyombi Tembo omwana amugambye ebigambo byo bivvoola ssemateeka n'amugamba Article 1b. Article 29
1A egamba nti freedom of speech and expression which shall include freedom of press and other media. Bino betukola tuli mu ddembe lyaffe bassebo ne bannyabo, freedom of speech. Now agaseko n'agamba ne article 41 bassebo ne bannyabo noonyeza article 41 nze neetumiikiriza nenjigwako 41 yiiyaawo. Article 41 gwe ssebo bannyabo atulaba egamba etya? Goyagala kwebuzaabuza gwe 41 oli wawuno. Article 41 right of access to information. Kati ate waneeno wasingidde mukuba omusumaali. Right of access to information. Okategedde gwatulaba ndi mukuyita mu kiwandiiko kya Uganda Journalists Association kye batadde ku mukutu gwabwe. Bagambye nti directives by the UCC official as contained in the statement by its ED Thembo Nyombi Thembo on Tuesday, a violation of the constitution under article 29 tugisomye freedom of speech, expression on media na buli kimu. Also nagamba and 41 kati essaawa zino gwe ssebo bannyabo ngenda kuleetera article 41 of the constitution of the Republic of Uganda. Njagala paying attention to details. Waneeno we wali okulya n'okkomba essowaani. Article 41 gwe ssebo bannyabo atulaba nayo ngifunye. 41 states that every citizen has a right to access. No, every one egamba. Chagala nyo bintu byakubuzaabuza abantu. 41 Article 41 ekugamba right of access to information. Nekugamba mu 1 every citizen has a right of access to information in the possession of the state or any other organ or agency of the state except where the release of the information is likely to prejudice the security or sovereignty of the state or interfere with the right to privacy of any other person. Kano wengambide nti yes semateeka gamba buli munnayuganda alina olukusa okufuna information nga eri possessed by the state oba ekitongole kyonna ekya state okujjako nga information eyo egenda kutabangula security oba nga egenda kuyingira mu ddembe ly'obuntu. Gwe ssebo bannya batulaba kati kana akawayiro ke kasinze okuleeta obuzibu mu ggwanga Uganda. Bannayuganda bagamba akakiiko k'ebyokulonda wobanga mugamba mwamaliriza ne mugazetingana n'ebyokulonda lwaki temutuwa information? Because article 41 says right of access to information. EC einoteeka results z'akakiiko k'ebyokulonda ku website yaabwe because Ugandans have a right to access that information unless kuba bano bagambye nti except where the release of the information is likely to prejudice the security or sovereignty of the state. Kati muna Uganda yebuuza we mutwaliza tuzizino zigenda kutabangula security, we don't know. Mu bbaluwa y'omusajja Nyombi Tembo ne bannaye nanyumidde mu galubindi nze simayina kumanya guno omwaka alhamdulillah. Mu bbaluwa y'omusajja Nyombi Tembo yagambye bannayuganda nti we muteeka ebintu bino ku mitimbagano oba ku TV bili laikira okukozinga paniki. Agamba abateeka DR forms entuufu ku mitimbagano. Sebo oba nnya bandaba ekintu kino tulabanga ekitolo naye kinene. Tukirabanga ekitolo naye kinene.
lwaki omusajja